ADTV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya banange muli mutya ngenda kusaba osubscribe ngato nyigene kale video njimpereka like comment section weria obaka buntira mu comment section atasekengo offering bagitafa ADTV uji abali Saudi Arabia batumedeko abasinzize Bahrain abasinziza mu gwangirya Oman mbagamba nti muri bamanyi okubanga mu followinga Pastor Mugerwa musajja batubba muri bubi bagala kubanga habasula kyakiye bagala kugisanya ombina masawo tamanyi kyakuzaako bagitafa ADTV uji mbatamudeka wali mugwanga lya America ku University of Chicago abasinza mugwanga lya Spain abali Germany mu kibuga bakita Bayern mbagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mungi followinga eno bagitafa ADTV jimbane update sinizinda value mbana moli agabagatamba tambula okwetola eggwanga Uganda ensonga za Pastor Tom waliwo omuntu amufukidde akayinja mu ngato ono se bagamba nti Pastor Tom akola ebintu bya sitaani atenga agamba nti abulira bya Katonda musajja mukolo golingira mu kifaananyi awo ku mabbali oyo bamuyita Gordon Muzaale onalumiza nti yomu kwabo abasabiranga ku kyaki yani eya Pastor Tom Mugerwa era ono yasubiza nagamba nti ajja kuba akola ki alwanira ddala okubanga agisaanyawo kyaki ya Pastor Tom olw'ensonga nti ebintu ebisinga Pastor Tom byakola ki kwegamba bya performinga oba byayolesa nga abulira nti bya sitaani ndi bya sitaani omusajja mukulu Gordon Muzaale yakoze ki yalumye ogw'engulu agamba nti nja kukola ki nja kubanga ngisaanyawo nja kugisaanyawo bona agamba nti no munnange bwe yagendayo ku kyaki okubanga asabirayo yakola ki yagezako kwagala okubanga amusowongolamu omwoyo gwe akole ki agutwale Gordon Muzaale bamubulambulira taata we bwagamba nti taata we bali bakola ki bali bamuyita Gordon Muzaale era nga gemanya gakola ki gakozesa agamba nti engeri Pastor Tom Mugerwa engeri yali akolamu ebintu bye nti yakola ki eyaleeta obuzibu okubanga akola ki atandika okubanga amwekengera n'okubanga tamwesiga ebinanda akola ki ebyo byonna byabulira olw'ensonga nti bintu bya sitaani era n'agamba nti Pastor Tom musajja wa sitaani essaawa zino bimu ku ebitambatambula ku social media Gordon Muzaale afukidde Pastor Tom Mugerwa Pastor Tom yavuddeyo n'agamba nti Gordon wanaatamuvuddeko Gordon bw'anaaba tamuvuddeeko ajja kukyejjusa kubanga Pastor Tom agamba nti ajja kubaako kimu kyankola wabula Katonda ajja okukola ki yajja okubanga amukwasaganya Gordon Muzaale yafukidde Pastor Tom Mugerwa ekizibu amufukidde akayinja mu ngato amufukidde olunabe kwegamba musajja tu Pastor Tom Mugerwa omusajja amutaddeko akambayaaya onagamba nti agenda kubanga akola ki ayambako abantu bonna okuzukka nti pastor gwe balimu gwe basubira nti nomunaye mutukuvu nti musajja wa sitaani era nasubiza nagamba nti ajja kuba akola ki ajja kuba akyankalanya kyaki yonna eya Pastor Tom era agisuule nebuuza Gordon Muzaale yafukidde Pastor Tom Mugerwa kyebawalula onagamba nti no munnange yaliko lumu ku kyaki ya Pastor Tom Mugerwa era nakola kinafuna ekintu ekyamulumba nga kyagala okumugyamu omwoyo gwe era ono yayimuka omulundi gumu nakola ki n'agamba Pastor Tom nti munnaye lekerawo kubanga okola ki otwala abantu mu bintu ebya sitaani era ng'ono yakubibwa nnyo emiggo Gordon Muzaale bw'atyo bwakola ki bw'atyo agamba nti yakubibwa nnyo emiggo awo ku kyaki ya Pastor Tom Mutundwe olw'ensonga nti yagezako okubanga akola ki nti azuukusa abantu nti alabula abantu agezako okubanga akola ki abazibula amaaso era n'agambye nti tagenda koma ku ekyo wabula agenda ne mu mbuga z'amateeka agenda ku poliisi akole ki kwegamba alope Pastor Tom olw'okola ki olw'okumulumba kwegamba okumutyoboola n'okumubonyaabonya bw'atyo bwagambye bagitafa ADTV gisubscribe button igende kale akyalemeddeko Gordon Muzaale alinga gwe wendulidde Pastor Tom amufukidde ekizibu agamba nti
ajja kuzibula abantu amaaso kubanga yagamba nti obusonda bungi nnyo mu kyakya Pastor Tom obubeera mu basitaani Eva buli lwabeera ng'asabisa abantu ku kyaki ye wali ku kyaki ya Pastor Tom Mutundwe. Pastor Tom yejjukira yagambye kimu nti munnange gwe genda ng'omaaso ng'okola ebintu ebyokola naye nze nkukwasizza Katonda. Ye Pastor Tom agamba nti yamukwasizza Katonda ono Godoni Muzaale kubanga alabika waliwo eyamuwendudde waliwo eyamumusindikidde okubanga akola ki okubanga akugamba asaanyaawo ekitiibwa kye n'okubanga asaanyaawo ebintu bye ebyo byonna byakoze. Ayagala kola ki ayagala kubanga destroyinga image ye ennungi gy'abadde akoze nga pastor. Omanyi Pastor Tom y'omu ku bapasita wano mu Uganda abantu be bakkirizaamu ennyo bwe tuddamba n'ebintu ebyalali. Pastor Tom y'omu ku abo wano mu ggwanga Uganda abantu gwe basinga okubanga bakkirizaamu ate gwe baagala. Kati abo simanyi Godoni Muzaale oba aliwo yamusindisa gye akole ki akyayise Pastor Tom amukyayisa abantu simanyi oba anaakisobola naye nga ye Pastor Tom yamukwasizza Katonda. Kati awo n'awulira Godoni Muzaale yagamba nti omwoyo gwe gwalikoze ki gwali gutwaliddwa mu kyaki ya Pastor Tom ey'Omutundwe Mutundwe Christian Fellowship. Bagita Fadi TV uji subscribe button yigende kane batumideko abali Bahrain asinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabi abali ekkata nabye comments nga mungamba sibatumidako batumideko bambi abali ekkata abali mu kibuga ekya Doha mbagamba nti muli bamannyo okubanga munfollowinga bali updates bambi ezibatambula okwetoola eggwanga Uganda ensonga za Pastor Tom Mugerwa omusajja ayagala kubanga akola ki ayagala kubanga asaanyaawo ekyaki ye alemeddeko agamba nti ayagala kugisaanya okubanga munnange akola ki asobola kubanga munnange ayamba abantu kubanga bakola ki okubanga nti munnaye tebakola ki nti tebayingizibwamu sitaani kubanga yagamba nti Pastor Tom yali amuyingizaamu sitaani naakola ki neyeyambako olw'ensonga nti omwoyo gwe gwali gw'amaanyi ate ye nti aliko emikisa egy'enjawulo kyobola kola ki kyobola yasimatuka bwe yasimatuka kugamba sitaani wa Pastor Tom Mugerwa okola ki okumugyamu omwoyo gwe kubanga agamba singa teyalwana yandibadde mufu wabula n'agamba nti bwe yasituka okubanga ayogera ku nsonga eno mu kyakya Pastor Tom baamukuba abo abakuuma Pastor Tom abasirikale be baamukuba emiggo egyali emitirivu nnyo ne bakola ki ne bamufulumya era n'asuubiza n'agamba nti nno ali ready okubanga akonfensinga Pastor Tom okubanga ayogera ebyo byonna mu maaso ge. Yagamba tamutidde n'okubako mutemako mutwe yagamba nti ali ready okubanga akola ki okubanga ayimirira mu maaso ge mu face okubanga amukonfensinga okubanga agamba ebyo byonna byayogedde nti bituufu nti Pastor Tom asinza sitaani wali ku kyaki munange byebyo kimpereka like to subscribe ngonyigene kale Fadi TV ujimbere bulungi mweraba.